Okay, thank you so much for subscribing bamikwano. Tuli buterevu ku Viki Exclusive ne Wonderboy UG YouTube channels ebiri ezikyasinza okasuka amayengo gazo ewala ddala. As usual, tubeera proudly powered by Beaver Organic, natural and healthy products basangibwa ku Access Building Lubaga Road. Agenda bakujjanja singa oba olina obuzibu bwonna bano bajjanjabisa ddagala lya butonde terina side effect eri omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu. So nga ate ye Hajati Kaloddo omusomi wa dduwa ajja kuba akulombera edduwa ey'ensonga singa onaaba olinamu obuzibu bwonna okugoba ku bya passport takola mu internal affairs naye akuyambako process eyo nebeera nga ekolaki eyanguwa ng'ayita mu dduwa ze zalomba. Mu contacting ku namba y'essimu ejolaba mu kitabo ekiriko Krani esembyayo 067 ye Hajati Kaloddo omusomi w'edduwa. Olunaku olwaleero nina omugenyi waffe n'ensonga eziri kubeera nga zitambula n'okusaasaana ku mikutu emigatta abantu nkayana z'abayimbi era ng'olunaku olwaleero nsabye tubatuuseko emboozi eno mbulambulukufu tumanye lwaki kiri bwe kiti abayimbi bano ababiri kiki ekibaka omuyimbi ne kadama kiki ekiri mu kubakayanya. Omugenyi waffe ow'olunaku nsabye obuuze kubatulaba kukwatirako tofaayo. Okay. Mbalamusiza mwenna abatulaba. Nze mpitibwa Princess Lala. Yeah. Princess Lala musically muli mu nkayana tubadde tetukumanyi naye ate tukutegeeredde mu nkayana z'oluyimba ze tugenze maaso n'okubanga tulaba ku mikutu emigatta abantu wennyini wenjagala tubeere nga tutandikira. Oluyimba luno olubakayanya baluyita bati? Oluyimba baluyita Masannyalaze. Ya oluyimba olwo lwange era nga nze nalufulumya. Yeah. Ate omukyala yavuddeyo n'agamba nti ye kadama nyini luyimba luno n'agamba nti gwe wabbye oluyimba lwe ekituufu kyekiki? Oluyimba gwe walwewandiikira oba wagula luwedde kuwandiika oba wabbaluwa muno nga mwali bamukwano? Actually kadama nze simumanyi, by the way simumanyi namumanyi naye mbiwulira nga babyogera nti nabba oluyimba lwa kadama lwani naye right now ndi wano mba kakasa nti nze bwe nagenda mu studio okufulumya oluyimba balunguza buguza mu studio naye nasangamu abantu bangi simanyi oba kadama oyo yaliko oba ki simanyi naye nga nze oluyimba manyi nti lwange kuba nalusasula ate buli kimu nenkikola. So kati oba baana ba studio bakikola obubi oba ne balutuguza babiri simanyi naye nga nze manyi oluyimba lwange. Mu studio oluyimba wasanga luwedde oba wasangayo demo? Manyi ebiseera bisinga aba writers bakozesa nnyo demo. Wasanga demo oba wagenda na vibe mu studio n'ogamba nti kati njagala luyimba nabo ne bagamba nti katukuguze katuluwandiikiraawo? Nze nagenda mu studio nga na vibe gye njagala. So we natuuka mu studio ne mbagamba njagala vibe wet ne bangamba okay tusobola okuyiiza oluyimba bweruti ne bweruti ne balungiyiza. Yeah, era oluyimba ne tulukola. Which means nti tewasanga demo oluyimba baluwandiika wooli? No, sasanga demo baluwandiika wendi. Nga wendi ku ground naliwo. Ate omukyala agamba ono kadama nti oluyimba ekituufu kiri nti lyrics zezimu n'ezize track zezimu. Producer ki eyakolera oluyimba? Lyrics tetujja kibeerako nnyo actually kubanga zisobola ofaanagana oluusi. Nsobola otambulira mu lyrics z'omulala ekyo tekirina nnyo makulu naye nga ate ogundi producer ya producing oluyimba olwo oba eyalufulumya oba eyalukola ki actually sisobola muteeka mu bino bambi. No, mbadde saagala mwogerako please. No, yeah. Bwe kinaazuuka omukyalo ono complaininga n'avaayo n'akakasa oluyimba luno nti lulwe, olowooza abantu bagenda kukitwala bati? Abo mbadde nsaba nze kadama yenna oyo gy'ali bambi. Yeah.
ajje akakasa oluyimba nti oba lure afulumye naye olure nange nfulumye olwange so kakati tulabe wawe tufaanaganira ta complaininga nga sinnalabako kuba mbiwulira naye sinnaba ku luyimba lwe so right now njagala afulumye oluyimba lwe nalwo abantu baluwulirako balulabe so kati awo tulabe ekigenda mu maaso oba bali bakola ensobi oba zino temuli mu stansi abamanyi abayimbi mwepangapanga nnyo obubadi obubayisaawo kano temuleese kabadi gwe ne kadama okubanga mulina oluyimba lwomu either kuggwe naye nga kuliko ayagala oyita wamangu. Nze sikola bubadi era sikola gundi kubanga music muwulira mutima nazaalibwa njagala kuyimba mutima nkyagala era nazaalibwa nkinako so sisobola kuzanyira mu music kuba muwulira musaayi so I'm not here to play no sisobola kuzanyira mu music kuba kintu nkyagala n'omutima gwange so kadama oba yazanya simanyi era simanyi kyaliko so sisobola mwogerera. Being a princess, manyi buli muyimbi, buli celebrity ava buvyeri neyeetuma kyayagala aweeta princess lala nga gwe. Kitiibwa kya bumbejja kuva wammwe oba kyekigambo ekyakunyumira okwetuuma? Si kigambo tekyanyumirako kwetuuma. Ndi mumbejja ebyaddala daddi wange mumbejja mulangira daddi anti mami wange Munyarwanda kyo ate nakula ne maama kyovula Buluganda nti olimu olusaayi Olunyarwanda. Yes, mami wange Munyarwanda daddi wange mulangira so kakati kyovula neeyita mumbejja ate sikyeyita nabweyisi kyekyo kyennyini nti ndi mumbejja sikyeteekako. Original composition yo twagala tugiwulire osobola otuwa akapera k'oluyimba olwo bwe kiba kisoboka kubanga tusuubira nti ne kadama naye ajja kwagala okukakasa olulwe era abantu bo babeerawo always okulindirira okujajinga n'okukakasa ekituufu nti oluyimba lwe lwani. Kati kapela si kibi nnyo okumwa nti kubanga right now mba ninokakasa abawagizi n'abantu abatulaba nti oluyimba lwange nga bwe nninda kadama oyo naye akole ki afulumye oba ateekeyo olulwe nduwulire so sobola okuwaamu kapela akatuwe. Okay, sembeza ku microphone. Bonyigana mbemu siza mulilo paka ngonyize ebbiri y'amapesa ate notussa kimu bwonkwata ko nga nkuwazisa tuwe gano gakuba ngama amasannyalaze olunkwatako mpuya amasannyalaze mutaddeko spy byonna bimaze musaayi. Akayimba bakayita masannyalaze nawuliddeko lyrics zino nga zezimu zezirine mu luyimba luli kuba olwakadama nze mazima gali nti naluwuliddeko. Waliwo enteeseganya masekatiigo n'omukyalo oyo singa abaasazeewo mutuule mukkaanye nga ddala kituufu kizuusa oluyimba kummwe ababiri kuliko eyakwatamu mu munne. Eno ensi gye tutambuliramu ensi nnungi ate yakukkaanya naye nga sijja kyogera nti oluyimba tufaanaganya sikimanyi nti lwange naye tomanya osanga nga oba studio yabikwatamu oba yatunda emirundi ebiri naye nga mu nsi mwe tutambulira bintu byakukkaanya so I'm ready okumiitinga kadama oyo ne twogera ne tulaba ki ekyokukola ffenna kuba ffenna tuli bantu ate ffenna naye ayinza okuba music yamwagala nga bwe mwagala kubanga nze ndi musaayi kyovula buluyimba lwange olwasooka mpulira amasannyalaze mu musaayi music muwulira musaayi so I'm ready bambi okutuula naye tulabe ekyokola. Oli mukyala mufumbo oba oli mu mukwano? Obufumbo mukyala mufumbo. Right now sijja gana nti siri mukwano teri muntu abeerawo nga talina mukwano. Mwagalwa gyali? Gyali sijja muwaana nnyo actually kubanga love eno nayo nzibu sinyangwe naye
teri muntu atabeera mukwano naye nga ebyomukwano ebyo tetubiyingiramu nnyo right now. Relationship yo anti lwaki tugikubuuza eri yali eyo agamba nti after bino nga biwedde twandyagadde okubeera nga akaana kawala akanyalwanda munaye nkateekamu ensimbi. Omanyi ba manager b'ennaku zino baagala kumanaginga byonna ndongo na mubiri. Ali eyo yenna ng'oyagala okunteekamu ensimbi by the way I'm available. Totya managinga byonna ye manager w'ennaku zino. Okumanaginga byonna owaaye tunaabiraba omanyi munnange tosobola kwogerera muntu we kati sinnakituukako tebannakiŋŋamba naye bw'aba azze n'ayogera era tulaba engeri gye tukikwasaganya naye nga right now siri nnyo mu bya mukwano nnyo okuyingira mu relationship y'amaanyi na muntu mulala naye nga mwe namba yita nti asobola okunteekamu sente ayagala I'm available. Challenges ki ng'abakyalo oba ng'abakazi ze musisinkana mu industry n'ey'endongo naddala kati nga mmwe muli musagazi wafulumiza oluyimba ate oluyimba nnyini lwagamba lwange naawe ogamba lulwo ne mu promotions z'ennyimba. Kale challenges zetusanga ng'abakyala challenge tuzisanga nti buli ayagala okuyamba aba ayagala kukozesa wiiki owe tukirambu kukozesa kale mu love kale oba ya okukwagala aba ayagala akwagale aba tera nnyo ogamba mpa namba yo n'ogimuwa kale ng'ogimuwa domanyi ogimuwa about music naye ogenda okwesanga nga akusindikira birala videos oluusi ebyobuseegu oluusi ng'akusaba bintu birala nti njagala kukwagala biki ebyo biki kati n'otabulwa n'ogamba kale mbadde sikisuubira mulimu abantu nga bambi bakwegomba nga ye tosobola muziyiza kwogera kyayagala. Yes naye nga challenges ezisinga kufa abakyala ddala abakyala bambi kyekyo baagala nnyo tukozesa naye nga ate bambi tuba twagala nnyo ate okugusa goals zaffe. Birungi ki byofunyeeko mu ndongo sofa kuba abantu babadde tebakumanyi nnyo ng'ogyeko nange okutegeerera ku saga eno nasoose kumanya kulaba by the way batulaba ku Viki Exclusive nasoose kunoonya muwala oyo acomplaininga nti ye nnyini original composition y'oluyimba luno naye nenkizuula nti muwala kadama bwe nabadde njogerako n'omuwala ono phone call saagifunye naye nategeezeddwako nti omuwala taliiwo wano. Mwaliko ab'omukwano gwe n'omukyalo oyo wana erinnya lye sinnalitegeera. By the way bambi mukyala mumulya na bulizi naye tetubeerangako ba mukwano ayinza n'okuba nga tamanyi nawe embeera tamanyi nange si bambi nedda tetuli ba mukwano era tetubangako no. Obugambo obusembayo eri bafaanizi bo byongera obakakase nti oluyimba lutebulwa abandi tewalubye kuba abafaanizi bo kyemanyi bakyawa nnyo obulimba. Bafaanizi bange banange oluyimba lwange nkakasanga oluyimba lwange saalubye mwongere okumpagira mweyongere okumpagira mbagala nnyo bambi mukwatizeeko tupushinga ekintu oluyimba lwange era nga mundaba munnaye era nsobola odweyimbira lwonna nekumanya kapera mujuda oluyimba lwange bambi mbagala nnyo naye push me. Okozesa mannya ki ku social media handles eryo ye yandyagadde okubeera nga akugoberera ng'omuyimbi we? Amannya genkozesa ku social media right now ndi nnyo ku TikTok mbeerako. Mannya ki? Kozesa Princess Lala. Princess Lala kasitotekamu Princess Lala obeera onfuna. Then other media platforms? Other media platforms kale Facebook zange bate saagala zigaba nnyo kubanga zikolerako charities so njazigaba maaso eyo. Spannawo waliwo TikTok. Alright, bampita Viki buterevu nnyo.
gwe yenna agenda amaaso n'okubeera nga otwekuumirako ku mukutu kyokola kyamaanyi nnyo era kyakabi ddala atukugamba nti tojjanga okwo tugezaako sometimes okubanaonyeza amawulire ffe we tuwulidde akakuba we tuddukira of course tuli exclusive nakiteeberezaamu nti singa nkubira bukubizi kasimu n'abinnyonnyola ate sina bwe mbikunyonnyola anendabamu nga kituufu nze okumunoonya abitunnyonnyole tumanye bitambula bitya bwentyo bwe nkoze olunaku olwaleero olinayo akagambo akatalekeka eri abawagizi bawagizi bange mwenna bagamba nti ebipya ndeeta buli month buli mwezi musuubire nga y'ekipya bayimbi batusuubiza ebyo ne bagwa buli month ndeeta ebyo ne no nze si wendi nze ndi mulala kubanga ndi mumbejja abambejja tebatera kulimba tuba kyakulabirako nnyo eri abalala bwentyo bwenkoze hitting that subscribe button bwe batonna subscribinga ate likinga video no batonna bakubeera ng'ogimpeera ka like mbasiibulidde wano mweraba.